Minisita ebyensi Mattia Kasaija akisiza nti gavumenti esazza okuyimiriza enteekateeka ezimu ezikulaakulanya eggwanga olwo ssente ziweebwa abantu mu mpeke basobole okwegulira emmere mu biseera bino eby'omuggalo. Kasaija ategeeza nti gavumenti ekikoze okutaasa abantu kuba tebayinza kutunula butunuzi nga bannayuganda bafiira waka enjala. Basazeewo nti bagenda kweyambisa obukiiko bw'oku byalo obwa LC okusobola okumanya abantu abeetaavu abakoseddwa ennyo omuggalo era bagenda okudduukirira n'obuyambi bwa ssente za mobile money. Emmere yaleeta obuzibu okugitudistributinga n'ogitwalira abantu abalala bajjanga ne bapretendinga najja ayingiramu wano ate n'ayingira namu wali nekituleetamu obuzibu. Eyo essente list kitwagala nsaba abakulembeze bannange naddala ab'eku kyalo LC please mubeere ab'amazima mutuwe amanya mutuwe ne akawunti umanya gundi phone namba y'abantu abo abalina ekizibu kifaana bwe kityo tuleme ate okwonoona ssente. Ategeeza nti agenda kusinkana Prime Minister Robin Nabbanja okwongera okuttanya ku nsonga eno. Bazadde basabiddwa okubeera abenkanyira bakozesa amazima nga banakulayo abantu abali mu bwetaavu n'akisa nti tebakyayinza byakudda mu kugulira abantu mmere kuba ku mulundi guli kwetobekamu saakasi mungi. Tukubira omulanga ba LC chairman babeere besimbu bebeere bantu b'amazima batuwe ekintu ddala nga bwe bakiraba ku kyalo. Kasaija yayongedde okulabula ku bannayuganda ku bulwadde wa COVID-19 n'abasaba okugondera ebigere byateekawo Pulezidenti Museveni ne minisitiri bulamu ku babo nga gavumenti sibasanyufu olaba ng'ekirwadde kyeyongera okutta abantu. Pulizi mbasaba mwenna njagala mubeere muli kubanga bino byonna byetukola twagala tubikole nga muli balamu. Nze saagala birambo njagala kukolera abantu ki abalamu. So mbasaba nneekolera obwewonfe nnyo buli omu weekume wooli. Kasaija okugera n'abadde minisitiri b'ensibi ku mukolo ogubadde ogw'okukwasa baminisita abya ofiisi nga minisita David Bahati yakwasizza amulidde Mbikiri Amosi Lugalo by'ofiisi. Lugalo byagambye nti baggire mu ssira nga waliwo okusoomozebwa kungi mu ggwanga lwa COVID-19 era nga n'ensibi mbuga ne kali eggwanga zikendedde. Agambye nti bakola ekisoboka okulaba nga eggwanga ligenda mu maaso naddala mu kulwanyisa obwavu. So we have a huge challenge. We are going to have a very big deficit on our development agenda because of the effects of this pandemic. And it's the ministry challenge to see how to bridge that gap. Ku mukolo gwe gw'omu Gabriel Ajedra awadde ofiisi eri minisita omujja Henry Musasize. Robin Nantale yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.